Rogers kasukali keko Rogers abano balabye ngenda kubamba laga buli kituufu nino bala eriso lyange buli kuba we nino teka live etakeza ndi kwagenda okubeera ku Mission TV toyina space ogenda kugifunira kuva ku president toyina chance eriso lyo ligenda beera ku president gwe omukisa gw'amaanyi ogenda okufuna togenda kukeera ku macanga toli na president Koja Hassan ekiri kitye jinja abantu bannyonnyole wano mu comment section Koja Hassan Uganda abantu bannyonnyole Alice Uganda is beautiful but Uganda is bleeding don't remember that don't forget mwana mwebale nnyo mukisa tukola ogwaffe mwana nawe kola ogwaffe tusharinge message thank you for the good work bro Isma I will do my best oh I will do my best bro Chivumbi Joseph oh yeah man mwena njabogerako bro paka campaign fail eno kugwa newe zinaba comment 15 tutambule fenna just know yemwe badai hadi bange abantu bisatu mu 10 mutuke bulungi basebo ani agambye ma Ismail comment njala ba comment ezili wembasi kusomeza muno commentinga nenkwogerako emirundi n'emirundi oyinza okubeera wano ng'oli mukundaba naye ng'olina muganda wo ali mukundaba ali UK wali wamunoonya dda olaba wakusanga mu comment section tutambula fenna Mission TV Uganda respect man Jimmy James I love you you love me but me I love you kubanga kwoli mwana ku live kwoli ku live kuno tugenda tambula fenna webale kuweereza papa kugo kwe siva Mikel Shumeke Mikel nelinya nekana amanya mwana mukanja mwana mwagala kunjoka amanya buli abantu babulijjo amanyembera y'abantu babulijjo amanyita abantu babulijjo basula enjala ne bakisiiba amanyita abaana b'eggwanga badduka ensi yaabwe ne bagenda bayiye gye alina kizito sechan asinga ku tulongo tuli n'abuta Michael Williams, Church New, thanks for updates. Bamumenye. Ogera zipulya ku Mission TV. Okay, butere. Kubanga lwatimba njagala ngere kama Uganda. Era ochali ku mukutu. Ogere ko baganda bangi. Kubanga ojala ba mukwano gwo agala ochali waliwo Uganda media. Zimu nga tetumanyi nti tuli mu swago yemu abantu tebemanyi nti tuli mu swago yemu netulina okumanya nti bannaye buli ali mu swago y'enkyukakyuka famire munno omwana ow'enkyukakyuka tomumawo kyakulya ng'omusanze mu kkubo omwana ali eyo ku kyalo muweeka nakibasuubiza ekyo netiwaaka egenda tukomyewo kati netiwaaka webe tusumbye temuva ku ssimu togamba nti mbawungize oba mbuze eba netiwaaka okitegedde Nicholas tova ku ssimu era tukikomentinge oba tukipiininge ekyo ekintu ekyo okitegedde Nicholas kiwandiike bannaffe bakimanye nti bannaayi netiwaaka weba yekyanzeemu ate tova ku live President wafuna obuzibu nga tutoliko ensona aginyumizaaki beeramu yanga sebona network just egenda tuzoganya ekyo mukisuubire yonna gye tugenda okugenda mukisuubire network tuzoganya ekyo kyenaaba nsobodde okubaweereza banaye akatanda kavuddeko Kamao bagambe ekiriwo
Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosabaya ingato ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. When you don't know what is said, wama mumubereko kweli ngawetekeleza wano Vereko tucheteleza wano vereko atemu tutambule fenna Nego boy badekale werewe badekale werewe support ya kati gwebera inze kambere support yo pakatege boy badekale werewe imirira boy asage Okay, oterevu kuchagenda mas nokubanga ate tubawereza baganda bange olugendo lwa president ngabo lwemede baganda bange basebo ne banyabo abakyali mukuba mu mbeera gye tuli mukuba ate nga tutambuliramu tuli mukolekera jinja gye tuli mukuba nga tulekera mpola gye tuli mukuba nga tulekera mpola president onako lwalero agenda ku manifesto ejinja so abaana ba boda bo basazeewo kubanga bamuwerekera bo basazeewo ne bagamba tugenda muwerekera mpola bo bagambye bagenda kumuwerekera mpola so boterevu ekifaananyi bwe kityo bw'okirengera nenoza kansuka nsemuleko ku kamera nsaba mumpabulemuko ekifaananyi kiri kitya nsaba mumpabulemuko ekifaananyi akiyimiridde kitya nsaba kumpabulamu katono nnyo ekifaananyi kiyimiridde kitya ekifaananyi kiri kitya nsaba mumpabulemuko tuli ku mukutu gwa sama yugi kwensinzira okubawa ensonga nga bwe ziri mu kubanga zitambula mpola baganda bange basibo ne banyamba badde mbagamba nti obukulembeze buno abutwetaaga kuba nti eggwanga lyaffe buli muntu asobola eyagaliramu twagala obukulembeze nga bwe munnayuganda afiirenga nti munnayuganda nga tewali baana na byana twagala baganda baffe aba security abapoliisi baganda baffe omusala ogumala balina famire balina abaana lwakuba nti babalimba ne balaga nti ffe tuli bakozi bafujjo twenoonyeza byaffe tewali kyaffe kye twenoonyeza ggwanga lyaffe kubanga ggwanga lyaffe Museveni yalisangawo era agenda lirekawo so tunoonya ggwanga lyaffe yensonga enkulu baganda baffe Museveni nammwe abakozesa kanki bagambe nammwe abakozesa musooka mutune we musula musooka mulembera gye muwangaliramu sawa 7 neziwera mwaka ku mwaka muli akawunga kyamugamba babagana omuceere kyemwagala okuŋŋamba nti mutemulya nyame basesemya baganda bange buli kimu kisoboka mu ggwanga lyaffe banaye twimukola eggwanga lyaffe tuyimuke tulwane tugenda kusirika nga bajjajjaffe basirika abajjajjaffe balimba balimbe nga bakadde baffe basirika ife tetugenda kusirika mu buli mbeera so baganda bange mbasaba mukkirize abakyali balina kuloolebwa abaganda bange basebo ne banyabo bwekyo embeera bwerimu kubanga etambula mpola pole bwekyo bwekiri baganda bange mwena abagwekuumiddeko omukutu gwa sama Uganda nabagamba nti eno natumbudde dda
so bwekityo bwekiri nabagamba nti omukutu gwa Sama Uganda gumubeera mu maaso awo obalaga mbeera yonna nga bwebera etambula so bwekityo bwekiri baganda bange abasebo ne banyabo abakyagwa okumiddeko Kawaka Sensa number 1 wagwana bwetyo embeera bwekyali mu kubanga etambula mbeera bwetyo etambula mpola mpola bwetyo bwe kubanga etambula mpola mpola tuli mu kwolekera Jinja baganda bange abasebo ne banyabo mwenna abatumbudde tuli mu kwolekera Jinja akawungeza kalero His Excellency Robert Sentamu agenda kuba atongoza manifesto ye olunaku olwaliro mu kibuga ky'e Jinja. So abaana b'e Jinja njagala kubasaba mubeereko mubeere solidi mubeere bagumu pulezidenti waffe ali mu kujja era tugenda kubeera naye so mbeera bwetyo eri mu kutambula mpolampola embeera bwetyo tuli mu kwolekera n'omwagalo w'abangi eyalondebwa bannayuganda ate ku mulundi guno tugamba tugendamu let me say it again bambira bobwana ugababi so tugenda mu protest vote kaluluka kwekyanga so gwe president yagambye nti oyinza okwekyanga nga okutte umbrella yo obanga okutte flag yo ey'eggwanga newe kalakasa nga okutte flag yo ey'eggwanga nakyo kikirizibwa so tubasaba muyimirire ku lw'eggwanga lyaffe twekalakase ku lw'eggwanga lyaffe Museveni akalu agenda kabba mbabuulira president yabagamba agenda kabba neffe tugenda kwekalaka bannayuganda okwekalakasa kiri mu mateeka banange twekalakase so kyekyo ekigenda mu maaso baganda bange basebo ne banyabo mwenna abaguliko abatumbudde omukutu gwa Sama Uganda abatumbudde mwenna omukutu gwa Sama Uganda baganda bange basebo ne banyabo tubagamba tugenda mu protest vote kaluluka kwekyanga kakulaga butali mu matiku mami wange Amira Makanga simanyi oba kwali mutumiddeko nnyo namwena mikwano gya Sama babira maama bamulinze so bakyali bange mwenna batumiddeko nnyo namukwano namwe abatulimba namwe tubatumiddeko nnyo tubagamba nti mukola kikyamu era tukivumirira kati zenyina omuntu agenda okungulira essimu ya YouTube oli n'atulimba walayi ne tumaliza nga maama waffe yagituwadde lunaku lwajjo so njagala kumwebaza nnyo so mbeera tunabeera bwe kyatambula yenze Sama Youth twagala okutereza ebyensoma twagala okutereza ebyamalwaliro amalwaliro agasinga wano bamufuna mu bujjuvu nga bamufuna mulamba kyensobola okugamba sisobola batwala walala wano we wali vibe just musobola okukola bubeerako nagobera buli kigenda mu maaso nkugambye flaga olengera kala ya radio kayetambula waneeno abaana banyumye dda olengera kala ya radio ka waneeno ngenda kubanga mbikulaga nga we biri from the source straight away tuli Jinja ugambye ejinja ejjudde abaana abategeera enkyukakyuka this is abaana b'ejjinja bawanise dda flag bano baana ba Uganda tetukyali bajinja baana ba Uganda yonna eri wano tewali Jinja tewali Uganda yonna eri wano mubeera mbaaso ageto tufe ne mubeera emabega bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri bambi abampaka data wano bagaddewo bada manyi ayingira kanyonga mbeera bwetyo bweri mwenna abangulira ku data thank you so much mbebaza nnyo bizandise nabagambye byatandise nabagambye byatandise bwetyo embeera bwekyatambula bwetyo embeera bwekyatambula mpola mpola yawe organize bano abaana bo tebatya basalawo
okubanga baweereza eggwanga lyabwe mu mbeera yonna basazeewo banyumye. Jinja is red as I talk. Jinja nkugambye yafuse dda red wenjogerera kati. Amas Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amas Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amas Closet, where fashion meets you. Look at how smart they are. Look at the way they are smart. Gambye bw'oba otuuka mu Jinja olengera kala ya red yoka okuva woyingidde Jinja paka kugifuluma. Enteekateeka zonna eziri mu kugambye babaganye oyingira kibuga naye bano bakingidde lwa mpaka nera obwedda bali mu procession yaabwe nga batambula mirembe nga they are organized. Tewali abacyankalanya bakumye empisa. They are very very organized. That's what I can say. Naye nga saawa eno bakubyeko wano ka stop over balinda president asaleko essaawa yonna asuubira okutuuka. Kyobola abasazeewo bakubye wano olukuŋŋaana as in stop over balabe nga president bamulinda paka olwanaatuuka. This is Jinja. This is what I can tell you. In Jinja banange musharinga etambuza video sharinga leka president eno message naye emutukeko wanagenda otuukira neno nga vibe yo weringa ategedde wajalaga nti abantu bamulindide mu maanyi n'essanyu. This is what is happening in Jinja as I talk. These are food soldiers from Jinja. What you can do, please share, follow, comment. Banange tusobola okunyumya mawu nga mumanyi ku Kazola Media tuli ba kibozibozi. Tusobola okuba ku kibozibozi wenkulambuuza ku lunyiriri lw'abaana banakyukakyuka engeri gye banyumyemu from behind up in front. Yes, that's how they are. That's how smart they are. Okugambye banyumye dda mu red waabwe. Banyumye dda mu red waabwe kubanga basazeewo balinde president mu ngeri ya njawulo neera bayimiridde wano okulaba nti omukulembeze wanaatuukira bamwanyiriza mu bitiibwa. This is Jinja. So far president anabatuuka waneeno bamulinze paka wanaatuuka. Ngenda kulambuza mu lunyiriri lw'abaana abeteeseteese okulinda pulezidenti waabwe naye n'abaana basalawo ssebo wenkuwulire balindidde pulezidenti oyo nga kikkiriza balambuuze olabe ddala abaana b'ebusoga bo bwe basalawo n'okusinga ekitundu ekirala. This is how they are smart. Uganda saawa zino amaaso egateese mu Jinja. Kyensobola okugamba Uganda, all the eyes they are focused in Jinja. This is how smart they are. Kugambye olunyiriri luwanvu okuviira ddala eno wansi. Banange sharinga president agenda otuuka wano kavyu. Banange kyekyo kiri mu Jinja. Abaana bali mu kombati yaabwe gye banyumira. Wulira vibe. Abaana bali mu kombati yaabwe gye banyumira wanene Jinja. Gambye abantu abalala balindidde ebbali waneeno okulinda omukulembeze atanabatuuka mu kaseera kaneeno. Yeyo embeera gy'osobola okulaba. Banange tosobola okukola sheyalinga tambuza video buli omu. Security gye ba president kweri, security ya president kweri, bafuutu soja kwe bali okulaba nti security ya president eri solid. Mbeera bwetyo bweri. Mbeera abwetyo bweri mu kubanga etambula baganda bange basebo ne banyabo mwenna abakyangoberera bambi mbeebaza. Thank you so much. Abali mu Dubai mbatumeddeko, abali mu Abu Dhabi, abali mu Oman, abali e Qatar, abali Saudi Arabia, mwenna mbatumeddeko. Tewala ina kumazima naye nga nkaze nnyo. Tewala ina kumaza eyo munda. So abo kiri basebo ne banyabo kuno mukutu bagweta kwa Sama Uganda. Kuli officially kumutambulira maaso nga boolabaawo. So abo kiri mu kubanga tutambula baganda bange basebo
omubaka wuno leero omubaka mbeera ki eriwo wano buli yenna ali kugali omukulembeze gw'omukulembeze tuli mu komandi ya honorable ne bakomanda basigadde era egaali terikufe eri ku honorable waabwe kiri kitya mbeera ki eriwo tulina esadamaani omukulembeze agamba sera omutivi kasonga muna muli bulungi tuli jinja site ebintu byakuta kwabantu mubalaba bakoma eri kasota layini yakasota naye nga tulidde Mr. Ngobi mu jinja site era abaana nga webali discipline tekisinza okukwata era nga tulinza omukulembeze waffe wakatumusanyu kale tweyanziza onalebe omukulu obadde ogambaawo ekirabo kitegekedde omukulu olunaku lwaleero nga obukulembeze wa eggwanga lino eryaffe erya Uganda mukristu munnange ensonga lwaki nasalawo okuliwawo omubiri kede mu maka n'enkola ekirabo kino kyaki eyewalukuba era fada nakiwa omukisa kigenda wa mukulembeze obusente obutono bwe tubeera nabwo kyekirabo kyensobodde okumufunira ng'omukristu munange mama Maria mukulembere mu lutabaalo lwe tulimu luno olutalo lwa namuzisa tewali kusa mikono tugenda kulembeza mama Maria tumaziseeko olutalo ate tugenda kumalako nga tumusutudde epaka entebe mu ntebe eno ngabo ya mukulembeze yali kufuna wano so oyagala kwasa mukulembeze ngabo mukulembeze ajambala olwaleero alina kyama ne bannyabo mukolekera jinja tuli mukolekera jinja obudde buno mwenna abashiralinga abalikinga n'abakomentinga buli omu ozanya paatiyo mbagala nnyo so mbasaba na Uganda yadde bano abasajja bafuba nnyo okutukyaya kala eyo eya yero banange tetugikyawa bagezako tukyaya buli kimu eyo kala ya nsi yaffe banange tetugikyawa mama nako omulabye mbambi ayaya namukoonako sobashobo kiri oli kusama Uganda nkugambe nti page eno ebeerako okuva ku makya mpaka kiro kuva ku makya mpaka kiro ebeerako okubanga ebaweereza ensonga nga bwe zibeera zitambula baganda bange basebo ne banyabo so beebasa nnyo mwena ababeerako ne mutumbula ajjukira nti ebalaga okuva lwa sembodde saawa meka atambuliddewa kyekyapeninze bwekityo aba olina okukirabira wano ate Geto TV ayo nayo emubeera emabegaawo okubanga ebalaga ensonga so maaso n'emabega okuba maaso n'emabega so bwetwegaba okubanga tubakuba vidiyo ku vidiyo tulina emikutu ekyenjawulo mingi nnyo nakyo kibeerawo okubanga era nga nzaatwala abalina obukosefu mu Jinja City yesefu yes toyanziza katusuubire bitambule emiraala gyokka twagaliza bisima kakasa olugendo luno olugenda bya successful nnyo teri kigenda kututataganya kakati enteekateeka y'olwaleero eryeta eno muddawa luno oluguudo lututwala ku venue gye tugenda tubadde tuyinayita wali naye ndowooza olabye babulokinzeewo baagala tuyite eno mu kyalo tulyoke tutuuke e Kagoma naye tetulina buzibu tugenda yita luna gye banaaba batusindise tugenda kimpinga ekiyitibwa discipline paka ku venue bakoze diversion kale tweyanziza bannange tugenda kubanga tubatuusaako buli ekigenda mu maaso nkugambye ebbugumu eriri wano eno ly'amaanyi ddala ddala abantu bakyeyongera okuyiika embeera eri bweti nti wano batesewo buli kula wano batesewo buli mbeera ya buli kika kya musirikale okulaba nti embeera ya wano eiza ebeera miraala oba bagitatangula naye nga abaana sofa babadde bokka nga embeera eri malembe nnyo abantu bakyeyongera okujja ttimu ez'enjawulo okulaba nti bawerukaminga pulezidenti waabwe mu bitiibwa
abaana labe kiri eri Jinja on fire samba we kuganene nkugambye kiri Jinja it's fire gona tugenda kubanga tugakukusaako obagalirwa katizabe yakatuuka laba baana essanyu lyabo abo bakatuuka bantu bakyeyongera kujja banange simanyi nakiri kuva enyu bannange abaana bapangisiza amamotoka ag'enjawulo okulinda okuwerekera omukulembeze waabwe Is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. This is Jinja, abana batandise. Okay, nkomeyewo botelefone nkomeyewo baganda bange bwentyo maze okufuna ate ku lwendo lw'amazzi bwentyo nkomeyewo mukutu gwa Sama Uganda akosinzira okubanga olaba ensonga nga bwe zitambula baganda bange basebo ne banyabo bwentyo maze ate okubanga nkomawo eyo natural love eyo yonna natural love bwetyo amaze okubanga nfuna ku lwendo lw'amazzi ate nkomewo okubanga nyongera musaba yetu kwa message yenu omwambi abana baife musoga wamba buli omweta abana ba Uganda aye tuli kuleka ku luno lijagola eyente batuli kugenda state of chef wadina gabunage tukondoge wetunatola kwa bubati baife kumitwe oidaka kasana usalabadi batambwe babye bukaramaja babye nete ya karamaja sanu koromojo babye nete ya karamaja babye mundu ya karamaja tulekatawa mukoromojo alikuya karayama nzoni mukoromojo babye ente wape aleta marara babye ente mundu wange aleta chi marara neza wone nze wananya chi wizi wano neza wono alikusura mugugu toine mirimu toine chi nabye chi nasita mugana wange neza wono
Sina n'ekintu kyakola babye emundu wange ttaano abadde yange bagula Sudan tetulina kulya kawungezi ka leero so bakitobo kiri tulina omwana wa Katonda omulamu Robert Kyagulanyi Ssentamu muntebe yaife tumulagende abasooka tuli bagezi emyaka 4 gyako bajeiwe ngabo tugenda tulina kulaga kuluma ndi tusanga anani munagaku kuno tujja kulaga tuli basunguwavu ino akalwa nomusooka tojja kulya kadaga nebyali epesa lya wano ayenga wakola mubyogema ku kadaga wenakagogera ndi yaira inyuma wa Bobby aye kiraga bulage mu ndogera ye ne mu moga ye era kulaga we ndi patuli mbusi tuli nte wakubakadaga omuntu olikola ebisale oti bibata byagende yo yes kyagendera mu maaso nkugambye singati kadaga tuwa ne bamuntebe eyo sengati kadaga wanaba kadaga akono kadaga kuviremu katwaga ntukufulumya entebe yaife tembera bwekyatambula mpola ekyo ensaba mumbulire ekifaananyi kiri kitya ansaba mumbulire ekifaananyi kiri nnyo bantu bavuma nera ekyo nkivumirira omwana ate n'ayogera ebitategereka wano ebyo mbivumirira naye nga sensobola okugamba leereko tambule ffenna etiimu erinze kunywanyiriza pulezidenti essaawa yonna yonna okola ki eyo kintu kirikya batambuliddeoko bakoleddeyo leero katweyongereyo tukyagendera ddala mu maaso nkugambye tuli Jinja tulina pulezidenti essaawa yonna yonna anaatera okutuuka akyali mu kkubo update zetufuna nti talina wala ne we tuli essaawa yonna yonna anaaba atutukako waneeno nze wano nasikedde Jinja just kubalambuuza mbeera weyimiridde Jinja emmotoka bannange ku mulundi guno eno nge simanyi batugenda beera nammeka emmotoka abantu bangi kyensobola okugamba abantu bangi emmotoka ddala nnyingi era kyensobola okugamba nti bino byonna byonna byolaba biri Jinja abaana beesunze ddala okulaba pulezidenti waabwe tebalaba look at you wagwan kirise bagambe mbadde enzunga byange nembwa balire mu mbeera ki eriwo bannange embeera eriwo nti Bobby ffe tumwesungidde tulinze manifesto mwakunze bannamukono bakunze bannakayunga bakunze tuli wano Jinja City bakunze teri kuyaka mukulembeze waffe okutambula yeka tulina omulaga nti no tumulimu nnyo wakedde eno saawa mmeka twakedde saawa emu tokola zungulula kawule kaba twakedde saawa emu olwokuba nti tulina okutuusa omukulembeze waffe tuyinza okukola lwaliye esookera ddala eno mu maani nga bwe twamunominatinga naye tuze kukola history again tuze kutandikira mu Busoga mbalabye mutambuza bigere okuva mu tawuni mbeera ki ebadde awo tebabatawanyiza abasirikale okutuuka abasirikale twabalazeeko tebatusobola twambuza kabendera kaffe kano nga tubalaga musaayi gw'eggwanga oyo gw'eggwanga babadde batunuulira butunuulizi naye bambi ng'obalaba bambi basaali babagala kubeera nga ffe ne bamuwenyamu tubagamba kyangu yaliko kati ka stop over akali waneeno kali kuki kyekigenda mu maaso ka stop over kano ka stop over tugenda kukunga abantu kulinda pulezidenti wafaawo abantu bakuŋŋaanyemuko naye nga bukwongera kubugumya pulezidenti asookerawa pulezidenti agenda kusookera waneeno Buwenga
bangambye Butembe where is Butembe Butembe where is it ahead bangambye siri ahead ayinayo omukolo oguliyo ndabe babagaana okuyita wali eri simanyi babasinzidde ku abantu bangi naye nga mwebalire ddala kubeerawo banange wenjogera ndi Jinja ndina abantu ab'enjawulo bababuzaako bawanise fulaga yaabwe President Bamwada kutoke, President Bamwada Nkoko, Bamwada toke, Bamwada toke, Bamwada Nkoko, Bamwada toke. All right. Batandise okubwa okubirabo. Obadde kiro kyebagamba, Bamwada Nkota yatoke, Bamwada abaana bekangulumira mwebale nnyo mwebalire ddala abaana bekangulumira mwebale nnyo labaleeta ennyanja balwana. Oh my God, amaze kuba nga ate ayigidde Jinja bamuyise His Excellency Lino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 kangulumira mwebale wedda buli muntu kyalindidde tawuni ye kangulumira tuli mu tawuni ye kangulumira. Oh my God, kutukegete ku Uganda bekangulumira mwebale nnyo mwebalire ddala yongera okulayika video sharinga video laba ekiri Jinja kangulumira Jinja tuyingira oh my God, laba ekiri ku Jinja kangulumira Jinja heading laba namugi w'omuntu laba ensasagge wano la jalal His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekebebwayo amaze okuba nga ate ayingira laba abasirikale President ayingiddewo yala mama nyabo tanayingira na Mujinja yesoka olengere emmotoka zibadde zimulinze oh my God kino ate nga kirala mu Mujinja oh my goodness abasabe bagifuyiteyo another one bwetyo tawuni yekangulumira bwefaananye abaana bali kukwerekera paka Jinja tawuni yekangulumira baganda bange bwefaananye bannange kati ogenda kulaba ekiri ejjinja obubanga obutawuni obuliraanye ejjinja bufaanana bwe buti ate nga nabwo bugenda kuleeta abantu kyekangulumira batawuni bwetyo bwefaananye ayingira bamuyise His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi naye nga bamulindiridde nnyo bamulindiridde n'essanyu lingi nnyo wali mu bitundu by'ejjinja likinga video sharinga video gowena atungudde okupatukegedde mu Uganda akati kigenda kutokota eno sipiri eno bya ddala
wenna ngera basira okubanga ate atumude mukutuke TV Uganda kigera basira okubanga ate kugamba eno sifiri bino bya ddala era kakati tugenda kubeera abantu almost mutwalo nakugambye olunaku olwaliro tulina okubeera mutwalo ku mukutuke TV Uganda tuli 87 which means tusigazaayo abantu 1200 buli lunaana kati buli kanaana lunaana kiri abantu basembye ebitooke okirabye ekibaddewo abanga balaba kati ayingira Jjinja Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingira Jjinja kati olunaku olwaleero embeera bwekyo bweri baganda bange embeera bwekyo bweri ng'abaana b'enkangulumira mwebale nnyo mwebalire ddala ne tawuni endala zonna ze tuyitamu ng'ekayunga n'endala mwebale kwaniriza mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba pulezidenti waabwe agenda oyingirawo ntasika ezitali zawala okuva kati nga wolaba okufiira paka wansi eri ezo zi overalls abaana bali so smart bagamba nedda omukulembeze tulina mulinda paka wanatuuka era nga yeno embeera eriwo kyensobola okugamba tuzabeerako ffenna tulabe nti ogoberera buli nsonga nga wezitambula paka pulezidenti wanatuuka era gyolaba pulezidenti alinafu butukira awo waggulu awo wemulaba awo waggulu awo pulezidenti alina okuviira essaawa yonna naye bannange atanasheyalinga olinda kinjagala pulezidenti neeno message emutuukeko nkugambye bwana bwejjinja nga wobulaba bwanyumye dda bano ba foot soldiers mubalaba mujjukire nti oba mbanyumyeko ki kyemutamanyi kubaana bano n'abayise nabo bayitawo basanyuka balaba baagala kulaba pulezidenti waabwe tebalindiridde okulabako mu dakiika ezitali zawala nkugambye kyosobola okukola kyeyalinga banange n'ekirala tusooke tujje mu kibooziboozi we tulinda omukulembeze tunyumyemu ng'abooluganda musooke mumbuulireko gwe olabiddewa njagala nange batumirako leero olabiddewa gwe Kazola Media ekusanzeewa banange webalire ddala byonna byokola naye mu comment section yawo osobola okumbulirako nze Kazola ndabidde mityana nze Kazola ndabidde omanyi nako kunena abasama bangi ababeerako nga baziga buli kimu ekigenda mu maaso bagamba ffe Kazola tulinze gwe wonagiwanikira bwoti tugenda kubanga tukugobera paka gye kigwera yes muka comment section okwo nabaka abantu 3 njagala tuwera 5 wetulinda omukulembeze okomentinga awo mpolampola noŋŋamba nze Kazola